akatambi k'entansi nako ke kumwana mulenzi Fikfameka azimbidde maama we olubiri lw'ennyumba gaggadde era nga wolaba mu katambi awo muganda wange okwetooloola muganda wange ennyumba yeetadde wali wonna mu kifo ekigazi ate okukamala muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga bwolaba ekifo awo so akatambi ate akalala awo ye maama wa Fikfameka awo ngali mu kushiringamu wali ne mutabani we wali Fikfameka wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye ng'ate esaidi eyo byebyo ebitambula Fikfameka mbwazimbidde maama we enju wali matiribona wali ate nga story eyo nga ate nga nkivuddeko muganda wange story gyenkutte ate eyokubiri moite His Excellency Bobi Wine muganda wange amaze nasisinkana omuvubuka ensi omuvubuka ono yatinta nnyo wali ku TikTok Facebook ko sate n'emikutu emirala muganda wange mukatambi ako nga bwokalabaawo we yali addukira okusisinkana oba okubonga ko wali ku Bobi Wine wali mu Nsingiro town wali muganda wange so ngenda kubeera nga nkuwako ku butambi ku bumu buno obutambi wali mwana mulenzi ono wesisinkanye wali Bobi Wine wali Emagere omwana mulenzi ono ensi ate ndyoke enkoze Very glad to see you. Gamo and Isinjiro for welcoming us massively. Actually, we got a new friend from Isinjiro. Many online friends have nicknamed him C. Thanks to our Secretary General that reached out to him and got him to surprise us. He was supposed to be a surprise today, but because they blocked us, he decided to pay us a visit. Thank you very much, our friend, for supporting us.